Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda baffe abatulaba era abatuwuliriza ku Al-Mimbar Media Group, twongedde neera okubaaniriza ku Al-Mimbar nga kwetuyisiza okubanga tubatuusaako embuulira n'enzigiriza na buli byonna amawulire omuntu gasugwanidde okubanga afuna ng'ayita mu mukutu guno. Olwaleero tuzze n'ekigambo obukulu bw'okwebaza. Okwebaza kuno kyekisumuluzo ekya buli kirungi. Okwebaza kisimuluzo miftah ziyadatu min al khairat, kisimuluzo ekikuggulirawo okwongera okufuna ebirungi buli lwewebaza. Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu surati Ibrahim aya ya 7 agamba nti wa idh rabbukum la in shakartum la azidannakum. Ekyo Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti mujjukire Allah tabaraka wa ta'ala yabalangirira n'abagamba nti bwenna wonna bwe munaaba munneebazizza senga munneebaza ebyengera nja kubongera. Eyo garanti weeri buli lwewebaza jjukira mu bimu ku bimu by'oba ofunyemu kwe kuba nti tegeera nti Allah tabaraka wa ta'ala ajja kwongera. Kati olw'obukulu bw'okwebaza njagadde tutunuulire kaifa nashkuru ni'matillahi ta'ala, tuyinza tutya okwebaza ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala. Okwebaza kulimu empagi baate bazogerako lukwakwayo. Tulina okubanga al-itirafu bin-ni'ma, empagi esooka kkiriza nti kyenina kyengera, nisbatu ila al-mun'im, ate omanye wajje kyava, okimanye nti kino okukifuna tegali magezi gange wabula Allah tabaraka wa ta'ala ye yakimpa, ye yampanze namma abalala. Ekirala sarfuha fima yuhibbuhu al-mun'im, ate kikozese mu makubo ago nanyini okukikuwa gayagala ye Allah tabaraka wa ta'ala. Ebyengera ebiyungo byakuwa bikozese mu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byayagala obikozeseemu, wabula tobikozesa mu ebyo ebimunyiiza. Kati olwaleero njagadde tuyite lukwakwayo speed ku kaifiyatu shukuri ni'am, twebaza tutya ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala. Ekisooka okwebaza al-ikthar min qawli alhamdulillah fi al-yawmi wa layla. Jitiriza nnyo okukozesa ekigambo okugamba nti alhamdulillah buli lunaku, misana na kiro. Bwe bukya gamba alhamdulillah, bwe buziba gamba alhamdulillah. Ekintu ekyo, ekigambo ekyo kikuyite ku lulimi kibeere nga lwamanyirira ekigambo ekyo. Kyova olaba nti Allah tabaraka wa ta'ala muzimu ku ssuula ze yatulalikako okuba nti tulina okusoma buli swala. Essuula eyo alhamdu erimu okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Kale omusiraamu mu swala aba yeebaziza Allah tabaraka wa ta'ala emirundi 5. Kati nawano era yongerako oyitirize nnyo janjawaza ekigambo alhamdulillah. Engeri ey'okwebaza endala, buli lwofuna ekyo kyoyagala, bw'oba ofunye idha hasalta ma tuhib wa tatamanna yajibu al-ikthar min alhamdulillah. Wali tugambye nti alhamdulillah giyitirize nnyo ebbanga lyonna. Ate wano buli lwofuna ekyo kyobadde oyagala, ogenze olina obwetaavu, oyagala kufuna kakadde, oyagala kufuna mutwalo, oyagala kufuna 1000, oyagala kufuna kyakulya, oyagala kufuna mukyalo, oyagala kufuna mwana, w'omufunira wonna kyoba osookerako gamba nti alhamdulillah, nebaza Allah tabaraka wa ta'ala era mutendereza. Engeri endala ey'okwebaza ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala kwe kuba nti sujud shukur lillahi ta'ala, vunnamayo oluvunnama olw'okwebaza. Eyo nkola y'aba anbiya alayhim salatu wassalam, nabbi Sulaiman, Daawuda, baani bonna bavunnamiranga Allah ne babanga bamwebaza, bakola sujudu shukur, oluvunnama olw'okwebaza. Fawra talaqi al-khabar as-sad, wofunira wonna amawulire agakusanyusa, mwana obadde osoma ogenza okuwulira n'ofuna amawulire agagamba nti wayise bulungi, oba ofunye amawulire nti bakuyise ku campus, ku Jamia University, ofunye amawulire omukyala gobadde oyogereza, amawulire bakkiriza, bamukukkiriza okubanga omuwasa, oba gwe omukyala bakukkiriza okubanga ofumbirwa omwami gobadde oyagala. Webaze
Allah tabaraka wa taala ng'ovunama olw'okwebaza ekyengero ekyo Allah kyaba akuwaddeko. Aw husuri ni'ma aw daf'i albala, wonna wonna wali oyinza okuba nga ofunye birungi oba obadde mu buzibu Allah tabaraka wa taala naabanga abukugjeeko, obadde mu kkomera ne babanga bakuta, obadde mu buzibu, obadde n'omusango nobanga ogumaliriza, obadde n'ebbanja n'olimaliriza, ebyo byonna byonna bikwetagisa okubanga weebaza Allah tabaraka wa taala naddala ng'ovunnamye. Oluvunnama olwo terwetagira si kyatteeka nti lubeere oluvunnama lwa swala, yadde nga toli mu swala wonna wonna wooba oli vunnama nga oluvunnama olw'okwebaza Allah tabaraka wa taala teruliko sharutu. Hatta ne woobanga tolina wuzu, hatta ne woobanga tolina wuzu oba nga tunudde mu kibula newankubadde nga ekisinga obulungi tunula mu kibula, ate era beera ne wuzu. Naye ne woobanga tolina wuzu oba totunudde mu kibula, ekirungi kyonna kyonna oba okifunidde, oyinza okuba nga okifunye ngaoli mu motoka, oli mu nyonyi, vunnamiraawo nyininyini mu nju ne kibula togimanyi, vunnama weebaze Allah tabaraka wa taala. Oluvunnama lwakwebaza teruliko kalombolombo katahara nti omale kugenda kufuna wuzu kubanga kino kiguddewo, wekigwirawo olina okukiriira. Ekirala twebaza tutya era ebyengera istikdamu hadhihi ni'am fi taati llahi taala, tulina okubanga tukozesa ebyengera ebyo mu kugondera Allah tabaraka wa taala. Allah bwakuwa ekirungi ate tokikozesa mu kumujemera, ekyengera ekyo kikozese mu makubo agalimu okugigonderani Allah tabaraka wa taala. Nekirala okuba nti atahadduth binni'ma, yogera ku byengera ebyo Allah tabaraka wa taala. Allah ayagala ebyengera nobinyumyako, amma binicmati rabbika fahaddith, nyumya ku byengera Allah byabagize eki byabakuwadde, naddala mu mbeera eyo senga olaba nti tebijja kuleeta nsaalwa eri abantu abalala. Gira nga wobinyumiriza tebireetemu nsaalwa, ate si lunyumya luno olw'okwewaana, wabula lunyumya olw'okwebaza ebyengera bya Allah tabaraka wa taala. Nekirala kitusembyayo yadde ngera bingi istikdamu hadhihi ni'am, kozesa ebyengera ebyo fatadhhar ala al-insan, bibenga bikulabikako. Allah bwaba yakuwa obugagga olina okulya kigagga, bwaba yakuwa ebyambala ebirungi yambala kigagga, ekuwa ebyambala ebirungi, lwaki oyambala obuziina ng'ate olina engoye ennungi? N'embeera zo zonna zonna eza bulijjo ebintu ebyo bikozese bibenga bikulabikako. Olye emmere ekujyamu ng'omugagga, bw'okola omugagga gulabike mukolo gwa mugagga, si kwewaana. Naye ate tobissaamu riya, tossaamu kabandabe, wabula gukole olw'okwagala okugulaga nti gulabike nti oli mugagga era gubigwanidde. Tusaba Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo kubanga atuse mu baddu be abo ebeebaza ebyengera bya Allah tabaraka wa taala. Mbakubiriza okubanga twagala nnyo Al Mimbar Media Group, tugiraikinge mu biseera byaffe byonna byonna tubenga tugikozesa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.